twolekera mu kitiibwa muganda wange Judy Mesa abadde akola emirimu mingi nnyo ogyeko comedy n'okuyimba abadde musajja musuubuzi wali awo be babadde side ye mabega mu mbeera eyo. Tulinawo Major Yiga taata yakoze ku security oyo ate nga be bantu Mukama akugumye nenga kitalo nnyo kitalo ddala. Wansi wali mu tent tulina mwanyinaffe fiina mugera amasannyalaze kati be bamu tukwasa ku kintu wano wennyini we tuli mu kifo oyinza giyita UNCC be bamu ku baganda baffe be twasindikayo abatukiikirira mu mbeera eno. So mwanyinaze fiina mugerwa mwebale kukkiriza mmese ne tumuleeta wano mu maka gaffe ag'abannabitone ne tumusiibula mu kitiibwa ne tumuselebratinga. Mwanyinaze fiina mugerwa tweyanziza muganda waffe Jacob omutuuze kuva ku Ddembe FM abo baali bapulezenta banne bakozi banne bawangala naye ku Ddembe. Jacob we bali kubeerawo ate nga kati honorable Meya Bunnamwaya meya wange babajjako nenga kati tuli mu kulisiivinga baganda baffe aba-executive mbalaba bakola ekisoboka kyonna bamuganda waffe bamuteera mu kifo ekituufu we tugenda okumukubirako eriisa evvannyuma. Mwanyinaffe Shanita mutaawe ninda buzino lyakyuka babakayimba Shanita mazima wanvu abo be basembyeyo okukola n'omugenzi ku radio abadde aweerereza ku Super FM. So Shanita nze mmanyi kyemuliko naye Mukama abagumye yandaze kwabadde atuula kwe yali atuula nendabira nga kibi nnyo ddala. So tutambule nga tugenda bano be mulaba abayimiridde emabega oba mubalaba mubazi bannaffe be bamaama baffe bakyala baffe mikwano gyaffe tujja kuba okubalaba mu maaso awo mu speech naye nga kati tubatadde emabega ata Executive Funeral Service Limited tweyanza ndoza kati mwanyina tumuvinge tutambule. Executive Funeral Services Limited be batukoledde mu nteekateeka eno ey'okwerekera muganda waffe mu kitiibwa tweyanziza tweyanzeege Omukama batuweere nnyo omukisa. Owa Ajat Aisha abadde awangaala ne muganda waffe Nedduba mu Amerika. So kitalo ddala Ajat nammwe Mukama abagumye kibi nnyo ddala. Mwanyinanya okututeekateeka bwe twakwasa obwa chairman omukulu Arafat Luwaga Haji Arafat Luwaga sebo chairman waffe tukweyanziza nnyo webali kuba nti Mesa wamwagala mu bulamu mubadde ba mukwano nnyo mutambulidde wamu ate ne mu mbeera eno n'oba ng'okyayimiridde naffe kitalo nnyo ddala ekya muganda waffe Mesa Bontwe. Muganda waffe Patra tukweyanza bale kuyimirira naffe. Muganda waffe Alex Baguma tweyanziza nnyo taata muto w'omugenzi Alex yebigambo ayina bitono kitalo nnyo tumugumya teweeraliikira mwana wa maama Mukama yagaba ate era yajjawo bamaama afa Major kabatwale mu butebe ate mukakkaneko naye nga kitalo nnyo kitalo ddala.
mwanyinaze Jackie webale kuyimirira naffe bingi naye tebisobose naye musajja muvumu nnyo yagambye ebaali bayogerako mu lugero lwabwe ajafuba okulaba nga abituukiriza. Mesa abadde ayagala nnyo abaana be. Omwami we yatusuubiza n'agamba asigaddewo nga taata waabwe ye abadde akirabira ddala nti nga mukulu we. Muli mutya abatulaba ku kikutu gwaffe omuganzo gwa TV Nsejjo na Ssentongo. Weewaawo tukyali mu kaseera kannaku olunaku olwaleero essaawa za kakati omubiri gw'omugenzi Mese Nicholas Bontwe gwakatuuka waneeno ku National Theatre. Enteekateeka zikyagenda bukwakku awagenda kubaawo okukugubaga okw'enjawulo eri abantu bonna ababadde mu bulamu bwa Mese kw'ossa n'abo ababaddewo bafaani be mu mbeera bw'ekyo. Mu masekkati gaffe twegaatiddwako omukulu Abuchaze nga nnono munnamawulire era y'omu ku abo abantu babadde bagenda ddala mu maaso okubanga ate bakola ne Mese. Tugenda kuba tubuulizaako ate tunnyonnyolemukko ne ku bulamu bw'omugenzi engeri gye bubadde butambulamu nga bakyakola bonna ate twolekere ekisomesa olunaku olwaleero. Naye ate tunagenda ddala mu maaso nsabe ababuuzeeko twolekere ekisomesa olunaku olwaleero. Mubuuza ku batulaba. Mwena abatulaba mwebaza nnyo mwebale nnyo mwebale ddala. Kyemukola kyamaanyi nnyo data wamu oyo obudde bwe muteekamu okubeera nga mufollowinga pages zino ez'enjawulo. Thank you very much. Abuchaze Semakula yenze nga bw'abategeezezza era nga tuli wano okungubagira muganda wange mukwano gwange. Nze basically kyenyinza okugamba nti muganda wange kubanga tuwangadde naye obulamu obusinga obungi emabega awo. Manyi kwano ku kibuga Kampala ebitugatta gibeera mirimu. Omuntu yemba mutambuza emirimu wamu temukuubagana temukola ki oyaba muganda wo ddala. So kati ye muntu oyo gwe naviiriddwako mu bulamu bwange gwe simanyi oba anazzikawo kyo Mukama yetuwadde kigezo. Okay, twagala okumanya ku nsisinkano n'omugenzi. Kyali kyano n'engeri gye mbadde mutambuzaamu obulamu nga mukyakolera ddala mwenna. Webale okusooka okusinkana Mese namulabanga mu distance nga tubatyanga twali tukyasoma nga bakola comedy. Netwegomba comedy gwe bakola. Nene tugamba we tukutandika okukola naffe comedy tusobola okyusaamu nene tuzannya ebyaffe abifaananamu ebyabwe katono. Kwe kutandika okumulaba omufollowinga. Nziramu omusinkana ku basement naye era nga mu distance nga tubatya. Kaakati awo ekiseera myaka gyetooloola nziramu okumusinkana nga tugenda kuzannya omuzannyo gwe bayita emisoswangule. Emisoswangule mubaala ye yatwala tugenda okukola ne b'amalula babaleese nga tulina kukolera wamu ne tukola bulungi nnyo. Awo ne tubeera bamukwano mpola mpola si musajja muzibu mu bulamu bwe. Awo ne twawukana after that production. Ebbanga ne lyetooloola ne tuddamu okusisinkana. Tuba tuli ku super waliwo omukozi munnaffe yavaawo Kayemba bw'agenda ku ddembe ku radio endala ne baluga mugenda kukola tugenda kufuna comedian omulala ne baleeta Mese nga musajja ali ize musajja associatinga bulungi na buli omu ate nga ali well informed ku buli kimu. Engeri gye yakulira mu kibuga Kampala wano nga talina katamanyi ogenda omubuuza wano kazibe enguudo buli kimu akimanyi ogenda okwogera ku politics nga amutegeera. So Shoni etwanguyira nnyo ye muntu akurakinga joke ne minute oleeta ekintu ky'amagezi n'akireetamu ekirala abafaani baffe nga gye kisinga obbeewuunyisa bagamba oyogera eby'amagezi oba obyogera eby'amagezi n'aleeta ekyobusiru ne tuvaawo abantu n'oleka nga bakola ki bafunye full package. So kakati ye muntu oyo gwe tusubiddwa oba gwe missinga nze ekyongo kivuddeko yalina element ey'obusuubuzi. Musajja abadde musuubuzi asuubula ettaka n'akola kinadde eno diira obulamu bwe nabeera nga butambuza bw'atyo. Advisor mukujjukujju bino in terms of advice the one time nafunamuko embeera ne mukyala wange nene mugamba tugenda zanya eno game ne bweti gende eka tumukolere surprise yasitukiramu nga taneekanya amanye Abu bw'aba ayogedde ekintu kiba kijja kukola ki naye obulamu bwe obwawaka Abu kino bwe kiti akawungeezi bwe tumala okukola yagamba bugambi nti Abu leero nga ndi mwavu tukole tutya tukubire gundi essimu tukuba amasimu bantu baffe mikwano gyaffe. So ye muntu gwe tubadde tukwasaganya obulamu era bwe yavaawo n'agenda mu America nze nasooka ne nvaako ekitundu ekirala naye nga nyina essuubi ndi muganda wange agenda kudda mangu kuba yaŋŋamba nga nkomawo mu bbanga ttono actually agenza okufa ng'amawulire agaliwo ng'akomawo mu January.
so naye mukama n'atakola ki n'atakkiriza actually era komawo January ono kuba yava mu December mukama n'atakkiriza kibi nnyo. Nga tumaliriza njagala osigeemuko ku kifaananyi ekigenda okubeera wano eno olunaku olwaleero byanjawulo ki ebigenda okuba nga ate byapeninga wano eno ku National Theatre atusiibula muganda waffe Messi. Ekyenjawulo ekiriwo nti amaziga gayinza okuba amatono tugenda kwegumya nnyo tuli mu bulumi obusembayo buli omu akimanyi naye we are celebrating his life tukaabye okuva lwe baatubikira nga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'12 olwaleero ennaku z'omwezi ziri mmeka tukaabye amaziga so tuze ku National Theatre ngaba artist okumujjukira okubeera nga nga tumuyozaayoza obulamu okubuselebratinga n'okumujjukira ku stage eyo gy'olaba abasinga tugenda kubeera mu kuperforminga bwe tumwogerako once Messi said biki bituwe bityo okulaga nti webuzabuza paka essaawa zijja kubeera 9 ogw'ekiro tusuubira Chief Monaf okubeera Honorable Balaam Balogahara ne Jjajja Ragadi Dan Ragadi oyo n'obulamu bw'okutandika baali era ne Messi oyo so kati be bantu basuubira okubeera ba Chief Mona ekiro ky'olunaku olwaleero ssaawa nga 9 omubiri gujja kugibwawo wano bagutwale mu kyalo gyagenda okutuukira olunaku olw'enkya Monday asiibeeyo mu nnyumba y'abakadde be then ku Lwokubiri tuziike ye program gye tulina. Kale tweyanza nnyo olwa bigambo ebyo byetusizaako eri abatulaba naye ekumidde kutindifayo omusaba wekumireko tugenda kuba tetubaleetera enteekateeka embeera yonna bwegenda okuba nga ate erabika wano ku National Theatre temuvaawo.